Mwami Jakana. Sebo. Nsanyisa okulaba. Nange bwenti okuba sinkagana. We wow. Akawanka badde kanene. Kanene. Mbuliza kuba na UG updates abatulaba. Bana UG update Uganda nsanyisa natokuba nti twolesaganyizza obwanga omulundi omulala. Ne bube encha ne bube ggulo Bible kyogerako ne luko lunaku olulamba. Wow. Ne yabuuza nti mbikolwa mu lunaku olwo biba byenkana buzito ki. Na bwekityo nti olwokuba nti ensozi ze zitasinkagana nga abantu basinkagana akabulira akaffe tekalwanya minya. Kale mu nkola y'emu nti gye mubadde mu ndabira wano mbadde mbuzeewo ko bubuzi naye nga tekitegeeza nti twakyawagana. Na bwekityo mbategeeza mwenna gye muli nti nze Jakana Nadduli mutabani w'olutabaalo nzikiza mu nkola eya federal system. System eyo nga waggulu waayo efugwa bakabaka so si system ey'Ekimerika. Ate si system ngeya Nigeria. Kiki kyatuukawo muganda wange? Ensonga y'emu ne yabuuzibwa Yokaana. Naga nti gwe badde otegeera Kristo oyo mubadde musula mu nju egi? Tubuulire ebikwata ku ye wamanya. N'abaga nti mbabuulira mazima nti okuwangaala kwange n'okusula mu kisenge kimu ne Kristo oyo saamanya nti yafukibwako amafuta. Nange nakisibwa nga nammwe bwe mwakisibwa. Kyova nti mu kusemba yeeri yaddayo n'abuuza nti muddeyo mwetegeze mubuuze nti mazima ddala y'oyo gwe tubadde tulinda oba ennyukuta y'eri Musa gye yawandiika nti walijja nnabbi wakati mu mmwe. Abaffe tulinayo omulala gwe tulindiridde oba yeye. Naga nti genda omutegeeze nti abafu bazuukizibwa, abalamu batambula, abazibe b'amaaso balaba, abalwadde b'ebigenge bawonyezebwa. Mu nkola y'emu njagala okukutegeeza ebigambo bye bimu nti Jakana gwe wali omanyi mu ntegeera olwaleero ndi mu ddiba ddala naye ng'ate sikyukanga. Oba ontegedde bulungi? Nze omwoyo gwe wali otegeera irrespective of the turmoils, atrocities ze tuyiseemu, ekyo kigenda kunkyusa kubeera ekyo nantegeera yange. Gwaliko era ayagala okuntuusaako obulabe gwalikoowa naye enteekateeka ya Katonda ye nannyini bulamu ye nannyini buli kimu. Nga yonna bwe yamirwa ekyennyanja wakati n'asuulibwa mu nnyanja, Lukwata bwe yamukwata olw'obujeemu bwe yatuuka n'asaba Katonda nti nzikiriza wakati mu mbeera mwendi. Nkakasizza obuyinza bwo. Lukwata n'esindukirwa emmeeme bwe yamukasuka yamuzza kazinga neneevu. Nange abankwata bwe bankwata bankasuka kazinga Uganda kwe nnali. Etteeka liŋŋamba litya nti ddamu oyogere ebyo bigwanidde okwogerebwa olwaleero kye tuliko. Kyekyatuukawo kyekiri emabega waki? 3rd March omwaka gwe tulimu guno gwennyini ssaawa 6:40 akabenje ako twakafunira Matugga. Nali nzira Kampala nga nfunye n'omukisa ogw'ebwomulimu okw'okugenda okwerwa okutandika kusomesa amateeka olwa international law gye nali nsome nga nsinzidde ttake. Kale bwe bampita nafuna amababbanyi mangi okwagala okugenda okuba nti nzijuze interview. Nasooka wa kitange kumunnyonnyolamu akadde we kankwata ne mugaa sijja kukozesa mmotoka kasita obutegeevu bwange tebusinziza ku kiki entambuliddeko ebyebagalwa byanjawulo naye olw'okwanguwa kankozese pikipiki engeri gye ndimu leeti. Ate awo mutabani wange wanneesibirako n'aŋŋamba tugende ffenna. Twajja mpola nnyo era abatakisi bajjanga bampa amatala kubanga bagimanyi eyange ebeefubutuko kukamala. Naye Matugga awo nga twakava ku katale awo ekimotoka we kiviirayo nga kimaze okuba nti kyatulaba nti tumaze okuyitawo kyo ne kidda ku kkubo ng'omuntu wana paakinga ebbali. Era yatuwamu ka distance ka meters nga 8 n'alyoka akirinnyo omuliro kubanga yatutomera mu force y'amaanyi. Bwatomera mu force enteekateeka yali wabbali. Era abaayogera ebigambo awo ebyekyana ekito byali biyitirivu ng'ogera enkya n'oteekawo abayinza okuwolereza omusango kubanga mu kkooti wakati w'ebibiri omugenda wabaawo awangula n'ataawangule naye mwenna muba n'obujulizi naye tusinza ku bujulizi kika ki. Abasooka bantegeeza nti emmotoka eyo ezze nga tesiba era obwedde ekuba eŋŋombe mu abataawulidde nenga nti ng'esinziira evaawa. Aba ne bantegeeza nti ebadde eva ku kiva mu katale n'eweta nejja ku kkubo
eza speed nga bwe kuba engombe paka bweyingidde nenga nti olw'okuba nti evudde mu katale waggulu eyo nejjanga eweta neetuuka wendi ng'ekuba engombe ne siziwulira baali baddemu kubali abasoose erina beekosezzaako. Ekyokubiri nsinzirawo bulenzi nga nzija Kampala kyali badde kyakkalwe nti singa kibadde bwe kiti bwe kifaanagana emmotoka eyo yali badde ekosezza bayitirivu okubanga tetandise nange ku sipiidi okwo kwe yatutomerera. Oba nfuna bulungi naye ebbanga lyenvugidde piki emyaka 2 mu ogwo nvuga piki nnene obutali bubodaboda bw'abano simanyi bano abalenzi bateeka abamawulire abaki nvuga piki kiki emyaka 2 mu ogwo kizibu kyakuyisa mmotoka 6 n'otategeera mmotoka z'oyisizza kitwala seconds 40 ng'omaze okuziyitako b'eddakiika egi n'otandika okumapinga emmotoka endala z'ogenda okuyisa loole eyo saagiyisa. Kiba kitegeeza nti loole yali ku kkubo nga mpange nga kweri erindiridde era bamala okutuyitako ne baleka mutegeeza nti ayooyo kubanga waliwo yakubira kitange essimu n'amubuuza nti mutabani we bamutomedde basinzira mabega nti ddala namuga nti gavumenti bwetyo bwe tutomera. Yes. Bagubira muzeeyu. Bwetyo bwe tutomera teeka okuba gavumenti ffe twamutomedde eyamubbirako gwe sijja kwogera linnya wabula mu ebyo ebyaliwo byali bitya emmotoka bw'emala otutomera natomera navala mmotoka ya light green mu maaso olwa force yeno gyatomeza fuso naffe ntomereddako mu maanyi yo nessa omupiira gwaffe ne tukasuka ku leeni y'ate abava e Kampala badde eggulu. Omusajja ono okumanya nti ekigendererwa kye kyali kyakumalawo ffe yava ku leeni ye n'ajja ku leeni ate kwe tuli n'atwalula meters ezisukka 15 wansi waayo era bajja yes era piki yali ekyatwalulira ku ttaka kuli emmotoka gye yajja n'etugattira mu wekku ne tuyingira wansi waayo kubanze guno omutwe nagulyanga nga gukona ku bukono nga bamugamba emmotoka gikyuse ogenda kutinnya omutwe gw'omwana akyuse emmotoka togira bwoti abantu nga bamuliko abajja batuddukirako emabbali. Ekyatuyambaza emmotoka 2 lukulana ezaali ziva Kampala nga zidda Good Road ezaali zitisse obutayimbwa zezajja ne ziyimiriza emmotoka eyo okuba nti tekyatuwalula kuba yatya okukola collusion between the two big cars. Otegera bulungi n'asiba naye nali wansi w'emmotoka eyo ekigambo kye nnayogera nabuuza Katonda nti mazima ddala mu byonna byenteeseteese n'okunteekerateekerwako nkomyewo wano emmotoka n'esiba. Ontegedde misana saa 6 n'eddakiika 4 nzira Kampala ate interview zikola kiro kaakati emmotoka eyimirira omupiira ogumusubira gwali oba gwabise ne baleeta jeke ne bagikuba ne basooka basaka pikipiki eveeyo nange nenva kuba jukira piki yatukuba n'etwebakira kwe kugulu kuno kola kwa twagira kwa ddyo ne mutabani wange naye bwe kutwe kufaanagana ne balyoka basika yonze naye nga sivuddeko nti oba nina obanga wonoga nti omuntu has been lapsed mu psychology ekyangu oba ogamba nti nno yagenze mu cardiac arrest nawumuziddwa omutima oba n'obwongo ne bukola ki ne buwummula wabula mutabani wange yavaako gwe bayita lule Abdul. Kaakati batujjaawo nga lino mmotoka weepaakinze opposite ateeka ekalwaliro bateekanaga nti waliwo akalwaliro kano tubawe ku first aid tutuuka awo batujjeeyo ne wansi mutabani wange bagenda omumpisaako nagabwa nti oyo mufu wajjo naye ng'ate mulamu nga nze sikimanyanga. Kaakati emmotoka ebeera awo jaamu n'akwata for 2 to 3 hours poliisi we yajja baagigobawo ow'amagye abajja be baaleeta emmotoka eya UBF njijjuke bulungi Land Clover eyo nagiraba ng'epaakinga kubanga bwe banje basooka kunteeka bbali nga tebannanyingiza ddwaliro ne bajjayo lulenga bamupampinga aveeyo naye n'emmotoka okugjayo pikipiki UBF omusajja bwe baatuyingiza eddwaliro nemwe basooka okumuteeka. Kati olugambo olutambula eri babbayika nti good husband bamutomedde naga nti good husband gwe tumanyi oyo si Jakana Nadduli kubanga ye code name gye nkozesa ye ya good husband na good husband speed gyavuga yatomedde naye matugaba abadde avuga speed ki ng'ategeera amateeka oyo ag'oku kkubo ne babeeraawo eddakiika nga 2 bonna ne batandika okujja kobbo katubeere wano tulinde ani ava mu mmotoka ayavaayo yali ayambadde agagatto g'amagye nga makuba eddagala olwo kyokyo bakyerabira kyokka ettaawo nga lisiiwuufu
bamakanika ate ne bamuyingiza mu ddwaliro mwe tuli engato nga nkuba eddagala bulungi makanika kyakuba engato eddagala engato ziba zinyirira ez'amagye n'abapoliisi kaakati bwe bamuteeka muli UBF Land Rover yamutwala yali yakikuusikuusi nemujja poliisi lwolutandika emirimu gyayo egy'okulondoola how has it been what has happened obuuzo bwebuuzo bwekyana ekitoobo wakati awo bategeeza nti batomedde abantu bataddeyo munda naye kikwewuunyisa byonna yabikola saalaba kuwa poliisi yayingira kujja kutubuuza bwe twala obuvunaanyizibwa bwe kyebuuze nti accident egudde wali bannanyini kifo oba babaga nti ba victims poliisi teyajjako gye tuli tubuuza kyabadde kitya teyayingirayo mu ddwaliro wabula oli gwe baali batereseeyo bamugjayo nayingira Land Rover namuvuga ne bamutwala ne baleka baleta emmoloka egenda okusikawo eno emmoloka zitandika okuddamu okutambula twabeerawo okuva ku saa 6:40 mpaka saa 10 kitange we yatuukira kubanga bamukubira essimu n'abanga teyategeererawo byaliwo essimu yali ali ku mukolo ng'ate yavuddeko otegeera bulungi kaakati awo tubeera mu mbeera eyo gye twalimu so poliisi teyafuna report ripooti ye yagijja kuba baali awo bibadde bitya naye ffe bamusindikira nga yese mwezi mulamba ajje mu ddwaliro Ensambya alyoka anzijeko ripooti eyo ddire newe mba looya nsobola okubawaabira olwaddire n'okwegamba nti waliwo connivance wakati w'ekyo ekyaliwo nali mu ddwaliro nga ntegeera bulungi tebajja justice delayed yes awe kajira kakati awo twabeerawo taata agenda okujja naga nti okusinza banyumiriza accident nga bwebadde lino eddwaliro terijja kubasobola katubajjewo naye mutabani wange bamukuba vibrators okudda engulu okumala saa 2 n'ekitundu ng'alemye paka Katonda we yayamba entunusi ne ziddamu ne zikuba n'azuukuka batwala Ensambya nga nze obwongo nkisigazzaako kateetera kubanga no baatuwa essaawa emu n'ekitundu nga tewali kinywebwa nga batutegeeza nti mulinde kakkakkane mulyoke mumuwe ebyokulya kati baatandika okubimpa mukwano gwange Bashir gwe sigenda kwerabira mu bulamu bwange oyo yafuuka wa Luganda gyendi yaga nti ono muganda wange mumanyi tuwangadde naye ku kitundu kyekimu obulenzi mutabani wa Haji.abdul olwo abantu bazuukire obondaga ono si abeera ku YouTube bujja badde atusomesa ono nti ye abo batandikire okuba nti balabuka yaga nti bane Jakana bakutomedde Katonda angulidde panti empale yali eyingidde muno bulere ne bandeetera ebbaafu baguze omo owakasuuka ebyokunywa ne bijjula awo ne babinteera awo abantu abo sinakuddayo kubeebaza nja kutwala obudde okugenda okubeebaza kaakati bwe tumala okubeera awo taata agamba leeta ambulance batuvuga ku 11 kitundu batwale Ensambya era twatuukawo saa 12:47 ne batuleka awo era oli bamubuuza prehistory abadde atukwatako ku zijanja gye batujjanjabyemu nanyonyola ne bagezaako kututunulira kati nzaawe natandika okubanga mbaga nti balina empulira nfa nali sitegedde kubanga saafuna damage ku lubuto so nga ebyenda munda byakutuse kaakati tugenda otutuuka eri nga buli kyenanywedde kyafulumye ng'agassa nsigazzaako kye tuyita second mu psychiatric tukiyita ebuscope omuntu aba ateetera buteetezi bw'ati tassa kumalayo ate tayingiza mukka kugumalayo wakati w'ebibiri kaakati yeyo mumbeera mwe nnali ne batuuka bakikubye ne byakutuse munda sikyasobola kubanga neewanirira naye nga ebisigadde babipima basigala nga biramu dokita amutegeeza nti atumutwale mu sikaani zonna nazikola overview zonna ne ziggwayo ne bantwala ne banga nti waliwo omukugu twetaaga agenda okujjako esse sikaani kano kebateekako ebizigo bulungi ne bakutunuzaako alabe n'angamba nti kusinza ku kyenda bakyali banga ekyenda kyasoma intestine kyafunye damage byanywedde ndaba byafumye fulumi kubanga ndaba amazzi mangi yeetaaga operation saawa awo nebagamba kitange sente kitaata yalinamu ndowooza gyali mingi gyali emitwalo ndowooza 13 naye ninayo emitwalo 13 naye njagala kulaba mukulu wa ddwaliro nze ono mutabani wange mmanyikiddwa njagala mumukoleko enkyabujja kusokeera nga sente nzinoonyeza nzifunye nsobole okuzireeta n'agenda mukulu w'eddwaliro n'agamba nti ku lwa Haji tusobola okukuwuliriza naye tekisoboka kugirira mwana oyo wano we neebaliza nazaala wange maama wange anzaalira omukyala gwe bayita
amannya ge ye Namuli edda sijja kulyogera wabula yakwata ku ssente ze kweze zaali zaalina n'omukyala ze yali asigazizza waka najja nazo ne bagatta ntuweze miliyoni 1.2 ku 2.2 ku operation ye miliyoni 7 n'oleka tuga nti ajja kuyingirizibwa nga wetulinda essente ziddako. Operation yali ya miliyoni 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Olwo banyingiza batandika okuneekebejja ku buli kimu ekyetaagisa ne bantwala mu nsambi. Dokita agamba nti agwana operation yalina okunkolako operation by then yali taliiwo ng'alina kaate gye yafunye omulimu omulala nga wa hiring gwe tweteekaga okufuna era baali bamuyita dokita erinnya lye yakozesa Kiweewa Mulangira Mulamba eyajja ku ssaawa zaali 5:49 nzijukira bungi kuba baali bantadde mu kasenke nali mpumuliramu we nali nkaabira ennyo natunula ku ssaawa ng'esoma essaawa ezo naye mu kusembayo kw'okutegeera nga bw'ogaa nti ntunula bwe nti naye kiriroliro nalaba ng'essaawa ziri 6:5 ne banyingiza mu operation ez'ekiro era bankozesako morphine ono wa emergency atali ono wakuyisa mu mpiso ne bantegeeza nti oyo ye kyekijja okuwanga okuba embeera oludde yalimbi bagikozesa ku muntu ng'obudde tebuliiwo akuzikiza yes kakati nanteeka ku nyindo nanga Sulaiman sika mifo ky'okusika nawanikanga mu mwanga sikyasobola kusika kubanga amaanyi gaali gampeddemu nengezaako okusika nga wa pako yanga Jakana Sulaiman sika kati waliwo omugwe nagamba nti mu psychiatric ne waffe gye tuli ate nekira nasinsomye martial arts nga ntuuse ku black belt omuntu bw'omukwata wansi w'olubutono n'omusindika mu ndira zino wansi w'ekkundi kibeera automatic mu kuzza omukka nembaga nti mukwate wano munnyige nanyiga bw'ati bwe yansindika nensobola okusika omukka mukudda awe nakoma okutegeera okuddamu okukerenkeera ngamaze okumbaaga ng'ebyenda babitadde wabweru nga ne wano olukindo weeruli naye nga sinnakitegeera nali awo mu keeya esookerwako embeera yali mbi nnyo nga sinnakitegeera nga nze okutegeera nawulira nga nzisa bulungi nga banzizza engulu nti akiteeka okuba nawonye nga nzijjuke bwe nabadde nzisanga n'okutegeera sikyategeera sayiti yali efudde ey'amaaso nga galaba bulungi nga buli gwendaba mutegeera nti nawonye sinnamanya nti ebyenda biri bweru tonnalabayo n'okumbaaga sinnamanya nti bankozeko operation yakumbaaga wano mu accident wali tofunye damage yonna tekwaliko damage byakutuka lwa force ya mmotoka kutuwalula kuba nagwa ku tanka ya pibwe nti ate nga obukono bw'emmotoka mbulira butambula buti mbukoonako nga neewala omutwe buno okukola ki okubukoonako funa damage kati bwe tuva mugundi musajjale nembeera ensambi emyezi 4 ng'ekyenda kiri bweru operation nga tulina okuba nti nafuna ekyange kya temporary nga kyakirina okuddayo ne banga ntujja kukizisayo nga wayise emyezi 4 kisooke kikule tusooke tunulira embeera bweri wakati awo mbiteekeddwa okukonyomezebwa bitwala olunaku olulamba byendabye tewali process yonna gye mpiseemu ne baba kutenda okuba omugumu etaleeta zziga teriiwo empiso ze bankubanga ku spinal cord nga balongoosa ekigere ekyo wansi batako vac machine enyiga ennyama okuginyweza kuli n'obutakkiriza masira yadde amazzi oba omusaayi okubanga weeguli banteekako ennyama byenkunyonnyola byo byasukka obulumi baatusala eno ku gye tuyita skin grafting ennyama ne bagiteeka ku bigere eri naye embeera gye twayitamu awo natuuka ne ŋŋamba Dr. Linda nti saayagala kunnyonnyola kikyenfaanana and the profession is not everywhere that we have to explain what we are. I am a lawyer.
n'ekyo tekyali badde kyekikulu ndi psychiatrico eyasoma n'ategeera kyentegeera saafuna shooko y'akabenje gw'ogenda okunteeka mu shooko olwa pain gye munzijanjabiramu nga sinako kyemutaddeko kiwumuza bulumi kubanga nze mu ttake abantu baafunanga obubenje n'okulongoosa kw'ebiwundu omugaso gwa morphine kuliriifinga bulumi waliwo diazepam oyo akuwa ne kutulo somehow onfuna bulungi waliwo n'eddagala eddala lye tugattako lyabikanga mukaaga erikendeeza obulumi oba ontegeeza bulungi nojjojjaba omuntu ekiwundu ekyo n'oliko kirapinga ne bampanga morphine ow'okunywa ali oro oyo ng'ate asiba n'ebyenda tofuluma ate ng'ekyenda kiri wabweru nga nnumwa ne appetite neefa ne mugamba bye mukola bino bya myaka gyadda ensi etambuddeko omuntu twakyamujjanjabira mu bulumi nga buno n'akuba miranga kwagala kutuuke n'okukutuka paka nagenda okulaba nga nnemereddwa Dokita Linda mujjanjabi mulungi era ku biwundu oyo ye kafulu w'ensambi era atambula amalwaliro gonna mangi naye kikyabula mu malwaliro gaffe wano mu Uganda kiri ekintu kimu we are too ancient mu nteekateeka tukyali mabega nzijukira n'owekitiibwa Dr. Agwe yajja mu mwaka 1945 n'ategeeza bannamengo kubanga eddwaliro ebbereberye 1897 lye tuyita Mengo Hospital we twali tuyita Tefe etuusa Mugenyi Hospital n'agamba nti bwe kitunudde mu busawo bwa wano mu Uganda wano temulinawo basawo bajjanjabi mulina ba dressers Uganda twava ku ddaala eryo tubadde n'abasawo kubanga abannongoosa bonna tebasibadde bweru babadde wano naye ate ebikolwa bye bakola bibalaga nti ba dressers somehow much as basoma bye bayisa mulwadde obulumi obufaanaganako ng'obufuba kubulaba ng'obukkakkanya ku muntu okugenda mu shooko obushoko oyo okukosa ogimalamu emyaka 2 ng'oli awo ofuuse katwewungu so omala emyezi 4 miramba ekyenda kiri wabweru Dr. Agre bwe yali annyonnyola n'aga nti njaga mmale wanene mwaka mulamba nyambe ku kyefuyita Mengo Hospital mbayigize kye bayita okuba abajjanjabi n'abasawo kye babeera eno eddoboozi lyange ligenda buli eri omusawo morphine oba eddagala lyonna eri mu class A nga liri classified codeine morphine diazepam n'ebisigalidde ebibalibwa mu kirasi A bwe muba mu malwaliro gammwe mu kuyamba ku bantu bannammwe abaddugavu temumanyi bulumi bwe bayitamu era natuuka okutegeeza omusawo nkusabira oyite mu kyempiseemu olyoka omanyi nti bwe baba bajjanjaba omuntu ateekawo okubeerawo humanity temumanyi kye tuyitamu na bulumi ki bwe tulimu naye muyiga okukozesa eddagala eryo bakulagira butabo liyita addiction na butabo lina okubeera ng'olikozeseza every after 4 hours mu lunaku every after 4 hours naye omuntu nga wa dressing wakumala nnaku 4 wiiki oyo eddagala ne bw'oli mukubira omwaka taligenda kubeera addicted. That one is my expert in psychiatrical. Oba ntegeera bulungi bano batugudde tunywedde enjaga yatuyitako njagala kujjanjaba ye ogwo gwange nina obulemu ku bwongo ndi imbecile ndi mulalu ndi kiki obwo bulamu oyonze naye nojjanjaba omuntu mu bulumi ng'olinga ng'agamba abali mu lutoba kitaffe baakwanyanga baakubanga kawunga ku kiwundu kiwone nga maze okukagoya nene wano bikyaliwo ndwadde ya kika kyetaliko na kuteekako keya amalwaliro gakyuseemu n'enteekateeka y'obujjanjabi n'omuddugavu muntu naye ate osanga baddugavu bannaffe nga mmwe mulinga abaasoma nga mukola ebintu manuwale omusawo obanga ate ataasoma era atategeera. So mu bujjanjabi buno oba mu accident eno gye wafuna finally wafuna obwenkanya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Ombuuziza ekibuuzo ekikulu ebbaluwa ziri mu mmotoka eri gy'olaba UBF 365P. Emmotoka eyo kitange yagingulira
yemuku zayogeddwako mu video mje nabe ya muto wange kankaka gyagamba nti ku sente ze bali bamusindikira nagulako akamotoka n'omukyala mugulirako akamotoka mukyala wange kabadde avuga muto wange anzirako gwe bayita Alikibirango Nadduli ye yangamba nti mukulu wange sina kyenyiza kusasula emmotoka eyo gitwale mukyala wakuyambeko ng'akuvuga okugenda mu ddwaliro mu kifo ky'okupangisa emmotoka onfuna bulungi gye yagamba nti gye nagulira mukyala wange kaakati nkujjira eyatutomera tetufunanga bwenkanya wabula kitange yakyamuggwako buggwi omusajja amuyita Tinkamanyire onfuna bulungi Edward Tinkamanyire Edward yakutomera yantomera yenanyini kampani z'emmotoka ezo ezantomera oli bali bamuyita Abdul Aziz eyali mu mmotoka eyo yatutomera nanyini kampani w'emmotoka zino ye Tinkamanyire Edward ngenda okuvaayo okumutegeeza kubanze bamugamba nti ajje mu ddwaliro ne mbaga nti nze kenyini nze eba provocation kitundu penal code ka 1993 ebejjako provocation okundetera omuntu eyantomera ne nine company mu mbeera mwendi omugo guno gwe bampa okutambuza gwolaba guno gutadde guli nja gumukubira bwereera afe bufi olw'obusungu bw'enkola ki wabula katusooke tumalirize embeera mwendi nzize mu nteeko ndifuna akadde tunyumye naye namugaana okujja gyendi bwe bamutwala ewa kitange baganda bange babiri Umaru Kabugo wamu n'omulala Yusuf Kikomeko batandika oteesa ne bamutegeeza nti tusobola okumaliriza ensonga zino zonna naye kyaggwa ku kitange omusajja bwe yavaamu statement emugamba nti ku byonna ebiguddewo nze njasobola miliyoni 30 okusasula kitange yamutunuulira mu bukakkamu bwe n'amwesonyiwa yamwesonyiwa buki so nekikomaawo nali we yajjira okujja otegeeza kitange nti miliyoni 3 gaasobola nga nakagendako miliyoni 96 muto wange oli mutabani wange miliyoni 56 ogamba otya nti ogenda sobola miliyoni 10 ne bwe ba company ekintu kibayita human mu ggwanga muno mu mateeka gonna mu nsi yonna ekintu kyonna otomeranga n'okola emisango emirala tokolanga ensobi ku muntu ekyo kyanjawulo kubanga kyekitandikirwako ne bwe ngenda bugenzi mu kooti nenga nti olubuto nondo babikulidde nti ye mugenda kulula lufaanagana kati we yali n'ekyenda we baali babitadde bw'otunulira ddamage ekisambi kino buli wiiki nkitwalirako emitwalo 27 kitunulye bwe kikyali ekivundu eno kubanga baakisiba kikyali nga bw'okirengera eno onda bulungi nakavaayo kati okujja wano okujja mu video buli wiiki emitwalo 20 nga nkitwala emirundi 2 natuka ne ngamba taata kangende nga gumu kubanga nalina ogenda ku Monday n'olwokuna olwokwangu n'okutunulya embeera mwe nnali Tinkamanyire Edward nkomawo mukubira essimu nga nkoseza ofiisa we eyali mediator wakati waffe ne muganjaga kulaba musajja oyo naye kitange bw'aba yamusonyiwanga mu mazima yamusonyiwa mu butuufu damages sijja kuzeetaaga wabula asasule pikipiki yange sijja twala eri waliwo gye nali natumya nejja mu kaseera ke yagigiramu ate nali mmaze okufuna akabenje omusajja bwantuukako muntu mulamu nnyo Rastafari oli nangamba sijja kujjako pikipiki eno ne bw'onooba osasula miliyoni 2 oba 5 oba mmeka kebeere esigalewo kululu kasita nina neyange gye nvugako nfuna bulungi kaakati mutegeeza nti jangu osasule pikipiki eno ntereko deposit eraga nti interest weeri tusasule pikipiki eno mu mpolampola eri ojja gitwala ne bw'oba ogambye nti oyagala kugikola teri agenda gigula kusukka miliyoni 6 wadde nagigula miliyoni 18 wano tubimanye ebidduka kasita kifunamu ekibonema nti kyali ku accident ku gundi bakigulanga gaali olaba ogula benziyo noba nazina empenkoni zi V8 gwogijje mu katale n'okeera enkyano ga nti nagiguze jjo njitunda wabweru ze wataddemu bazitema ebitundu 65 ku buli 100 okujejjako ebidduka bino tubitwala nga obiguze kulwakuba gwakyagala ebyo ebyebbeeyi kwe kumuga nti saswa mpipiki eri bagitunda miliyoni 25 naye yali ya miliyoni 38 omusajja nanga nkutoleddeko sente kuba ekyo kyenkusanze oliko nsaswe miliyoni 25 ne muga sasula eyo mpola mpola kibanja mpola olwayo mpipiki yali badde ewedde ku bbanga lye namugambira Tinkamanyire Edward teyaddamu kukwata simu yange yadde okunnyanukula
nentuma office yali musango nentuko kaba nenva ne kubulumi nenga nti kamuwandikire mu mateeka nenkosa na Kenya Mulaya Company Advocate we nalinga ntuula nze kennyini mu bwalo ya bwange nembaga munyambe ko ku musango guno omusajja tumuwaabire abikanga ekintu yateekamu okusaaga n'omuzannyo nempa office ebbaluwa yagimutwalire ekamudini banga gyali Northern Region ebbaluwa nenjimuwa ennaku zino mbadde mukubirako yakantegeeza enfunda binti omusajja mukubira tannaba kujja nengenza okulaba nga byakumpanvuwa amafuta nja kukozesa mangi mu kusasula nga buli kadde ali gindi ebbaluwa zimu motoka muli Luvano nzivuga zitwala matuga awali case kuba ne pipi kiwe kyali nziteeke ku police wennyini we bateeka case mbagenti mukubire omusajja oli nti musavinze ennaku z'omwezi entuusizaako ebbaluwa noteeka kwene yange nti olizirisivinze mumukubire semu mugambe akime ebbaluwa yamaze okusavingibwa mu mateeka muwaabire mu kooti for damages ku bantu ameka babiri Jakana Nadduli ne mutabani wange ule Abdul. Dwaki waliwo n'obunyoomi kituufu so tonaba kufuna bwenkanya tebuliiwo yatutomera ali mu kulya bikyepere woolaba ekirungi nti wamutegeera anyi waliwo ate n'okutomera n'otafuna ambu yayagala nnyanda avendenga nti okunda bondabeko ki osanga akulabe mukanye okoko twali tukumugana namugaa nti obudde bujja aguminkize si mulwadde bwendiko tukanye nga obuyenda kubikuluma ebiri bweru amagulu tegannawono obuma buli kuli kubukonyiga okukanya biki ebyotegera goba otegera obanga goba bakutte kati nga bali bankutte seemaayi ogendo vanaga nti twawulidde omusango yagukkiriza bye bakuyisiza biba bitono otuuka ogamba nti yes biba bingi so oli otya kati wano wendi nebaza Katonda nti mbawona nawona ne wankubadde nkyali mu bulumi bungi bannange baletebwanga mu ward natuuka okakasa nenga nti ate nze ndi mulamu ba accident bannange tebalina magulu guno mukono teguliiko enazeri serimu lyavuddeko ono talina bino nenga nti awendi Mungu yasinze okunkwatira era ndi kushifa yaga nti Jakana wona naye mutabani wange lule wona tuli mukuwona yansooka okuwona kubanga yebyo byali external nnyo than nze nafuna both internal and external nali nina okulwawo okuwona nafuna damage ku bisambi kati gano mabwa amayinja gali munaabiri ate ne wona enfuna amabwa kyokka ate ennyama gye baasala eya skin grafting bagisala wano kale kyakutwala akaseera kawanvu ate bwe bankwata abasembayo mu kusembayo kuno bampisa bubi ne banyongezaayo obudde bw'okuyinza okuwoneramu nakyo ne kimpisa bubi embirizi nnyige twogere ku mbeera eyo ate kubanga embeera eyo ate yo ejjaweeta kuba buli omu yena yeewoonya okugjawo kw'embeera eyo oluusi infacti nga bagamba okyalina ebyobufuzi bino nteekateeka nantegeera Katonda akuwa buwi ng'obutegeevu bwanjawulo obukulembeze bw'oli naye mu kintu kyonna kyeweebaliza Katonda ng'akuwadde obukulembeze ekirabo ekisookerwako kufumiintiriza bw'obulwamu okufumiintiriza osobola okutta eggwanga lyonna n'olimalawo olina okwefumiintiriza kufumiintiriza n'okuba tooki ekyokubiri kkiriza obagaana mu kufumiintiriza okwo teri lunaku lw'oligenda kukeera nki eggwanga lyonna likwagala tutwalako percentage naye manya percentage eyo enkyaye mulimu abankyayidde ku mazima oba bankyaye lwa mbeera nabo nti beegomba bwendi abo nabo baawule omanyi nti omuwendo gwe nina oguwa kuba nti njagala mba nina ebitundu 65 bwe ntoolako percentage y'abatanjagala nga biri ebitundu 35 oba 45 namanya nti ate 15 mbitoolako abo bankyawa lwa interest ntuufu bali bankyawa lwange oba nfuna bulungi ekinkwasa Semaayi kitono ate musango gwe bampawaabira nga gwanjawulo eyankwata mulala eyanvunaana naye mulala nga camouflage weeri yeekwese muli oba ontegeera mulala bakwatira mulala bankwatira mulala bakwata mulala akuvunaana mulala nga bw'okyogedde kaakati mba ndi awo nga bankubira essimu yali lunaku lwa Mande kankaka Peter yankubira essimu ku Sande ne ku Mande nambuuza mbali njagala tujje tukole ka episode walo kenjagala okwogera ku Kabaka Kateebe
nga munyonya mgantia sijja kusobola kubeerawo ku olwo naye Monday nadde mpise Wamala yagenda okujja katukole program naye ate kawungezi nva waffe wa taata Luweere eno ngenda kusooka kubeera awo naye wa taata era saasobola kugenda obudde bwankwata nga nina okugenda bakole ekiwundu kino ekidressing kuba Monday n'olwokuna lwe bakikola ki kaakati mama Florence Bukenya ye mama wange asinza Belgium yali ansindikidde $9,000,000 nga nina essente ze z'okuzimba enju naye mu kuzimba enju yantegeza ebigambo bino nti ku $9,000,000 ze nkusindikidde ebbanja ndikooye ery'eddwaliro genda osasuleko $4,000,000 ez'eddwaliro zizo nzikuwadde zino nyambe ku mutabani wange omuzimbire enju nenga nti weewaawo mama nkutegedde mba nvayo ku 45 ntuuka ewaka tebanganya kutuuka kubanga drone yali yakajjawo emirundi egisukka mu emeka era abantu bawo baali bakyogera nti emmoloka ebwedda tugiraba ntugenda takisi ezunga naye nga erina bejjamu neebalekaawo yakajja emirundi egi naye nga kyesaategeera yategeera etya wenso kubanga ndagiridde abantu bangi ko okujjako wembeera baalemwa paka wembakimako naga tugende tubeko bwe tutuula abadde bamanyi ewange badde abantu aba kanka kapita Wamala ne mukwano gwange bamuyita Kalugaba kanka kayeganyi tamanyiwo bwaba yeganyi ekyo Katonda yakimuddiza tamanyanga wo ekyo si bwe kiri n'oli yagamba nti tonga enkoko tennayisa mirundi 3 ojja kubona neeganya mirundi emeka bwe bamutegeeza mu kibuga nti Peetero wuuyo bwe babaddenga ne Kristo yavaamu bigambo ki bannange nedda nze simumanyi emirundi emeka 3 ye kanka kapita baba tamanyi wembeera video abadde azikolerawa wakawe nga wo ngendayo mirundi emeka gye naakakolera ewe baddeegi emu oba wakawe ne makererwa ndowooza ebyo byonna byakyana kitabo tubiddamu tusooke tugende nze nkugambye ekintu kimu kye musabira kimu mu buli kyonna kye yampaayidde ng'akyogedde nga mpaayidde nsaba Katonda amuzikirize nga bwe yazikiriza Falaawo Number 2 ndayira mu linnya lya Katonda kitanga nkuzizza ngamba kimu oyavuwalanga n'oyagalwa abantu sina gwe nalinzibye 10 kye yadde neki ne mukamwa kange sinayo lunaku lwonna lwe nali mpaayidde muntu naye programu yonna nze nasomye mutwe naganya okugiraba eyiye kasitataddeko nti sente zonna ze mubadde muweereza zaggwera mu basawo babadde tasasula nengamba statement eno mbanga lyemmaze ne kanka emyaka egi yasamarayizinze issue wegattira sigirabawo nage sijja kusobola kubiwuliriza ababiwuliriza balimbuuza naye nagambye Wamala nti gwe wuliriza program mwobojja ebibuuzo byojja okumbuuza nja kwanukula kimu ku kimu naye nze bwe nadda ku program ninamu obusungu wadde nsobola okwefuga buli muntu alina obusungu bubwe kiyinza okundetera okuba ate omubi ennyo eri kankaka beyond the expectations bankwata mbasanga waawo mba nakatuuka bwe nti nzija ne baŋŋamba ssebo twali tukwagala muko konze sina tabu mwe baani ne banneeyanjira bulungi nti tuli basirikale basemaayi naye tuzza wano tukwetaaga mba nakagira nti drone ng'eva waggulu ng'eyambuka neeyambuka ggulu n'ekyuka n'ekoma bweti nti tetulina tabu naawe naye bakututume tukwetaaga tukole ki tukutwale nyigira ebintu bibiri drone okujja okunkwata na kino mukitegeere bwe mutuma abantu mwenna gye muba mubatumye message eno ejagenda ewa General Sale Major Nareyiso oba kati General Nareyiso yes watudde n'abakungu abasigalidde abali mu bitiibwa ebyo abajja ne Museveni message egende wa kitange Haji.abdul Nadduli message egende ewa Kahindo Tafiire n'abasigalidde mu nteekateeka yammwe bwe mwajja ne revolution eno message gye njagala okubategeeza nti bwe mwali mukyaliwo mwe bannannyini mpisa mbi mu ntandikwa abaatandika ne Fronasi okuva e Tanzania kikosi maalum okujja okuyingira Uganda wabula bwe mwatuuka wano mwalina okutereeza eggwanga lino matches ebimu mwabikola nga waliwo interest y'okukowa Amini
bwe mwamala okuwangula 96 mwata amateeka okubanga gatambula. Nja kusooka kwebaza Genotafiire by his words ebiga byavuddemu ku drones n'enkwata gye zikwatamu abantu eyo credit nnene. Number 2 okumwebaza nti mu recent bwe namukuba ka video ke nakola yavuddeyo n'ategeeza ensi nti si buli musiraamu nti kitegeeza ADF. Onfuna bulungi? Awo ebintu yabitangaaza. Naye ekintu kye mukola nga musindisa abasirikale babeeremu empisa. Bwe mba neetaaga Jakana Nadduli teri kimpujjisa luyi muka Jakana Nadduli luyi. Oba ontegeera? Secondly, ne bwe baseemaayi okukola kwa teryakuganye kubeera mu private sector n'okuba nti etambula nga teyambadde uniform ebengako ebbaluwa ekakasa omuntu nti tukukimye gye baleka awaka. Oba ontegeera bulungi? Nti bwe baba tukute seemaayi yakutte ebbaluwa gye baatulekedde yeeno ekakasa nti tugenze embuya we mba mutandikira okunoonya omuntu wammwe. Eyo abduction gye mukola mulindire abaligenda okuvaako batandika okunoonya bonna bali mu lisiti ya seemaayi nti babbirako bobbies. Museveni bwe yamala okuwangula yasooka kusoma amasaga ebyo gaali mu cover bakibakolanga but intelligence y'abazungu yali etya ne kuyajja okuyiga. Temulina lupapula lwe mugenda kwokya ne buli babambega lwonna lubule mu bo bennyini bwe mukolagana nabo mulimu abagenda osigaza information eyo. Naye bajja kukwata buli kiisi yenna nga yali wa seemaayi nga gavumenti emaze okukyuka bajja kubatta kimpowooze olw'enneeyisa yammwe nga sinze ndagidde. Ne Kabaka Mutesa yagamba nti ebinkoleddwako bino byonna bibi era biruma ne buli ngalo yo yabintaddeko naye alindira okumutuukako. Naye kyannaku nti ekigenda otutuukibwa ku Obote ayinza okulowooza nti nze nga Muteesa nze nalagidde amagye gakole ekintu bwe kiri naye ekigenda okutawanya Obote kiri ekintu eki tategeera magye. Museveni alabikanga Ssaabalwanyi n'abo be yajja nabo bonna nga bwe mufaanagana naye akaseera kammwe ak'okugenda teri agenda kukalambika era nakennyini kamwe akoogera sikamanyi tekitegeeza nti temuligenda. Mwewazisa ebigenda okudda nga byakunoonya n'abaana bammwe bazzukulu bammwe bannakabye nakasute ne bannakanwe. Seemaayi ne bwe ekimya omuntu ereka ebbaluwa mu makeeraga nti ffe tumututte olwa ABCD. So si kutwala butwasi. Eri abduction mbi twawule tutyo mubbi n'omuntu mulamu. Bagenda okunteeka mu kimotoka mujjuddemu abasirikale mu 10 babiri bali mu uniform bala bali mu leeya. N'ako poliisi omu gwe bajja neno ku lwa Salaama najjirako okulaga nti poliisi kubanga kyetteeka likkiriza nti nno amagye waalaga poliisi eteeka okubeerako. Owa poliisi gwe baaleeta yali bisaati nagenda tutalina kanyota private yali awo ne uniform gyambadde enkadde esuse n'okuba ku muwembe gw'obwa poliisi mu Uganda muno. Nga tukali bamugjamu gwe bankwata naye mutabani wa Wamala gwe twali naye nze nga bannyongerayo gye bannyongera. Baŋŋamba kimu kitandika okulaama by'oyagala okulaama yogera byonna by'oyagala okwogera mu drone omu tudda Mbalala ate olwajjayo tugenda Busia nenga kyennamanya nti yali sigino eriyo no munnamawulire yali asigaddemu nti bw'anaavaamu bw'aba agenda kuwa information ajja kuwanfu. Mbategeeza bannasemaayi mwenna CID ekitongole kya CI byonna ebikwatagana nga bya intelligence mu ggwanga lino teweerabiranga nti oli muntu. Bw'obikola olwaleero enkeera bwe bugenda okukyanga gwe kennyini gwe banoonya teri yamanya nti ku Obote balituuka okwegaana emmundu bazisuike n'oziziika badduke baddeyo ewaabwe nga teri abalagidde. Onfuna bulungi? Bino byonna mubikola Bayibuli kyaga nti mubaleke babikole bali byekolera. Navaamu statement yali emu eyanyiiza oyo gwe yatankuula obwongo. Bweba yakutankuula obwongo ate gwe bizibu byewatutuusaako ke kali ke nkugambye nti bw'oba otunulya gavumenti Katonda akuwa ekintu eki kufumintiriza bw'obaamu okufumintiriza otegeera. Navaamu statement egamba nti buno bujje n'obujja bufa nga eritumwine otutwale nti bumpowooko mu mpisa ffe ey'olulimi Oluganda okuba kuyita kwogereza. Wakyaliyo ebinene ebijja General Sale lwalifa
ekyo kitwale nti kasiki. Okufa kwa Museveni eyo yembaga. Benna byogerako mwe muli yavaamu eyankwata era yalumwa nnyo n'okwogera byonna bye yayogera. Naye ate bwe ntuuka gye bankwatira information yonna yatambula, namanya buli kiisi yonna, naye kitange yaŋŋamba tobaako neki kyoyogera. Nkwegaidde wegazi nze nkuzaala tofulumyanga statement yonna, naye tekuliko kyesimanyi kuyankwata na buli musirikale yenna gwe natula mu face yange emumanyi. Nebanga teyali ku operation buli yali ku sema face yange emumanyi. Buli gwe nasanga ekiraka omwantereka face yange emumanyi. N'abo abaali bansibya akantu ntunu nga boogera era bakanjako natuuka ne muga nti gwe obadde ntulugunya ggwe. Naga nti ontegedde otya? Ne muga nti nze ndi psychiatric ajjudde emirimu. Mu bintu byensinga osooka okukozesa ennyo bye nasoma okutwala obudde kwata maloboozi kintwalira myaka 9 okugyamu eddoboozi mu mutwe. Ontwala bulungi? Kale saagala opimira empagi mu kibira. Noba wali nsibya akakoko kasitoba nga wayattula eddoboozi. Era mbadde ngenda kubuuza nti bangi batugamba olutuuka mu drone nga bakusiba kantu ntunu era wembadde nzijjawo nti bakusiba era bwe bakutuusaako bulabe bwali bulabe ki mu drone? Kantu ntunu mu drone is mandatory. Era bwe twatuuka kuba ekibuga Kampala kitange yakinsomesa namumwa by geography. Bwe natandika okufuuka bike natandika okubanga nambula ekibuga era netuko muga taata wano natuusewo wangamba naye nze gobale totuukangawo, naye yakinsomesa nga nkikola ki. Kaakati ekikwatagana ku Makindye Ssaabagabo buli nsonda ngimanyi. Oba ontegera bulungi? Bwe banneetoza okunzijja wanene ku Salaama twali tutuuka kulya oli munyonyo ng'otunudde ku kidda webali ebyennyanja wano ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka Mulungu. Awo tetwakkirira ate banyambusa ku kino kwe twampeseza ekikuze Buziga. Ontegera bulungi? Awe banteerako akakoko nenga nti bwe mbuuka leero 2 bwe naabuuka emu mba ndi mu industrial area, bwe mbuuka ey'okubiri mba banyambusa mbuya waggulu. Ekyo nenkitegeera era kye nnalindiranga akakookolo kwekali. Ngendo kiwulira nga kyekyo bwe kiri nti wano bantutte kale. Nene nasabanga ekintu kimu kyokka. So wasibira mbuya waggulu kusemayi abo gyetuule ekitebe gye kiri. Akasajja ke nasangawo katonotono Kannalwanda naye mukatunuulira obunalwanda bwako bulinamu omusayi gwa Isana. Kubanga anthropology nasoma nnyo amangu okugaterega akasajja keeruyeru bwe katyo. Naye ate bw'aba akiriminga asooka okugaa nti Muganda naye nga omusayi gwe nagulabanga gulimu okuba nti mu Isana. Yasooka okundaga akatambi akakake nayogera aka eritumwine nanga kana akatambi yeggwayo kuyogera. Konze ddala gwe walese gwe tomutegeera. Nti kale naye kirimu ekirungi nti byonna tubitegedde n'ojja kuwonera byonna ebisikuliko ng'oli luzira. Konze nti enteekateeka bwe bweri tewali buzibu. Kakati ne bantuuzaawo essaawa 2 ey'okusatu ne balyoka banteekateeka okuntwala mu interrogation ey'okunnyonnyola akonvu n'akagga n'okummanyako buli detail. Bambuuza details zonna ze baali beetagwani ozaalibwani obeerawa olonderawa wali esimbyewo oli wa kibiina kibiki byonna ebyo ne mbinnyonnyola ne biggwayo. Kati batuuka ku element y'ekinyusi kiki era kye kikuleetera okutuga nti oli weenaalemu ate n'ovaamu ebigambo ebikaawu. Ne mbaga nti gwe bwe biyise bikaawu buuza ebikaawu bijja bitya okuba nti bikaawu nga byalivuddemu egwogamba nti wanjuuyo. Bwe bukeera enkyanga oli kitaawo nga gwe oli taata ne bukeera enkya omwana ne begatta n'ennyina okutwala osuubira mbeera kyebezze. Gwe tosooka kwebuuza nti abaana okwegatta n'ennyaabwe banfuukire kibaawalula kiki ekiri emabega waakyo. Ekyenkugambye nti omukulembeze yenna Katonda kasita akuwa okufumiintiriza aba amaze okukuwa amagezi gonna. Nannyonnyola akawonvu n'akagga ku buli kimu. Namenya General Mwine Otafiire, Major General Nareiso, Lieutenant General, nenjogera ku ani omulala General Sale n'abasigalidde bonna n'abo abajja ne Museveni nga mujja. Enteekateeka eno njagala mugiteeke mu birowoozo byammwe, temulinaawo basika.
wabula oluvannyuma lwammwe olw'okuvaawo awe mugenda okukoma ensi ejja kusipiringa birala bakimanye bumanya tebalina baki basika kubanga enteekateeka y'eggwanga baagyonoona bulumi ki bwe natandika okumenya bwe bayisizza ku Muzeeyi Nadduli neebuuza Lieutenant General Nalweyiso ebitiibwa bye yafuna mirimu ki egyamanyi gye yakola Muzeeyi Nadduli egyamulema gwe General otafiire okufuuka General wakola mulimu ki Nadduli gw'ataakola General Sale watuuka ku biki ebyo Haji by'ataakola Jakana abantu balowooza bangi nnyo ebyo byenkumenyera bye bambuza ku Sema Intanso bannyonnyola olwo bye nnyonnyola lipoota lwaki njogera bye mbadde njogera ne mbabuuza emigabo gye ali 264 mwami muwadde ki nga n'akasimu mwaka mumma 264 afiira ku bwa meeja bwawummulirako wakiri mwali muwadde ekitiibwa ky'oli ceremonial n'afanga brigadier n'awummulanga brigadier ayongeze retirement payment oba okumubuusa ku ekyo yes naye mmwe temukiraba busosoze bw'amawanga bubalimu nti abasigadde mwakozesa bakozese ate nammwe ne mwagala okuyitawo ne mubeera waggulu ekyo nkibalayire mu linnya lya Katonda olunaku Museveni lwalitondoka n'agwa wali eri Genosali walibanga yakyasigadde nga ye mulamu naye tagenda kuddamu kusobola kubaako order gyawa teeka waaga Museveni Genosali lwali kusooka okufa nga ye yasoose okufa manya nti gwe nawe haafu ye ey'obulamu teriiwo era amaanyi g'oyinikizaamu bwa pulezidenti ijja kuba kitundu so bibannyonnyola eri mbibagamba nembaga nti enneeyisa kasita yabalema ey'okuzimba omukwano wakati w'abo abaabasembeza ne muba nga mwafuna n'obuyinza we mutudde ne mutulabanga emmomboze mugenda fundikira ng'ekyo luli yagamba nti towalananga kibi ku lwa kibi leka nze Katonda atafa nkuwalanire naye omanyi yatutegeeza ndiwalanira kuva ku Nnakabye Nnakasate ne Nnakanwe bonna gy'emyaka 3 mwaga abannalwanda abatudde mu ggwanga lino bagashumba kiriki mukiteeberezemu bwe mugenda okubonaabona emyaka 3 ekigenda okujja mu maaso nga mumaze okuva mu buyinza olabanga ebyokusaaga wano akadde akakyaliwo omukulembeze yenna akyasobola okukyoka kye nabagamba ne mbagamba nti nabuuza ba opposition mwagala nkyukakyuka oba mwagala nkyukakyusa ya service nga twagala nkyukakyuka ya muntu oba bikolwa nti Museveni tumukwene nti abantu kyebagoba tebakitegeera omuntu yenna omutuufu enkyukakyuka ne kumukulembeze aliko singa akyuka ate tuddamu ne tuyimba ozaana gwajja munyira Mukama ozaanira ddala kituufu okufunzaamu mu kooti bakuvunaana musango ki omusango gwe banvunaana gwa nnaku kusesa eri bwe bantwala akatambi ke bandaga kaali kalala bwe bantuusa ate ekireka kubanga nakeeranga ku Ssemaayi for interrogation ate ne banzize okwebaka eno ekireka kyannaku nti kunsuza mu byawoloni kyekyasinga okunnuma ate kyate ekyoloni tokimanyi ekireka ng'osula mu kyoloni toyireeti ng'ebifo byonna bijjudde ne ku Ssemaayi bwe baamalanga okunkolako interrogation obuugi baabumpeeranga mu toyireeti tokya nebyo byakyana kito bya kisirusiru bwe bityo bwe byali n'abalala abo sijja kuboogerera kitange yanga nti yogera gwe nze toyireeti interrogation bweggwa toyireeti gy'okusibira mu toyireeti gy'obeera byonna bikolera eyo nalumwa nnyo nti nabasaba nga bakankwata wali akasembyeyo nti nabaga nina eddagala ly'obulwadde bw'ekyenda munzikirize balireete ngende baagaana ne mbaga nti nina eddagala lina okumira ery'okugulu kuno kwe baasalako ebiwundu baagaana ngenza okumala ennaku 16 paka lwe bansindika ebutuntumula ng'envunyu ziva mu kugulu kuno kyovula nti dokita yangamba tusooke tuddemu tukufumbe ate oluvannyuma tulyoke tukulongoose tuddemu kukusiba era okufumbwa kwa lwaleero si ye Mande kwabadde kwa lwaleero naye yampita jjo nga alina gy'ajja okulaga n'akufumba kyovula nti ekintu kino kipya oba ontegeera bulungi tutegeera Jakana naye abantu baffe twebuuza ebigambo bino ffenna twetunulemu
nti bambuuza ebibuuzo ku Seemayi ne nnyonnyola buli kawonvu n'akagga kitange bwe yansinkaga ne mugaa nti ebigambo byonna bye bambuuziza byonna nabibawadde naye nga element entunuulira ggwe bwe wajja n'abantu abo bafaanagana naye obusika bwammwe mubuteeseteese mutya ne devolution yammwe eyajja ne 10 points program ezo ezaakyuka nga zirimu interest y'abamawanga interest madiini interest mukwano gwange nasomako naye n'abaganda abamu ebigenzigenzi ebitalina magezi ebikoleseddwa ate mu kwagala tumulugunya baganda banne baabyo onteeka mu republic endetedde okwerabira nti nze Jakana Nadduli muzzukulu wa kijje bukeere nkya nti Kisubika Jackson nze ndi musoga Kisubi oba mpulya bulungi oba nfuna bulungi n'otandika kweyita mannya mazungu kubanga tuli awo wano ye yaliwa ogwogenda okukeera nkyakugamba nti nkwagala nnyo kuba oyogera oluzungu so mu kooti ekkooti kyenvunaana kyali kimu sectarian sosola mu mawanga kyesaategeera oba yakitegeera bulungi oba nalina tekitegeera bulungi nalabawo lwova mu lwebakuwa bbeeyi nga Gashumba ze tumubuuza kiki agamba nti nze omu ku baawaabira omusajja ono ate kati Gashumba okugyako wala gigwanywa amuveeko obutooti paakisi buno batunda nga batabisemu pengenge abyesonyiwa okubinywa obwongo bulwadde butya gwe bwolina okumbuuza bwe bukeera enkyanga Gashumba gwe wampawaabidde nga kooti esomye ekigambo Uganda versus Jakana ebeera penal code kyali badde Council for the Bavandimu Association versus Jakana ebiri tobyawula byanjawulo ate yampawaabirira waawo wabula Gashumba mutwale mu nteekateeka ennyangu nti bwe tuba mu ddwaliro Gashumba akola mu mochale tamanya mulwadde yalwadde ki yafudde ki bakyabadde bamujjanjaba ye bamugaa kimuteekako ttaaga amannya ge geego n'atwala eri mu mochale ali mu mirambo kaakati wano yajjanga kamafulaaja kwoyo ali emabega wa kino kubanga kirambi ke basooka okundaga ke kali akali jeno etumwine ke nayogera ate ntuuka mu kooti banjijayo emisango nga gya 220 bikwataganayo ne Gashumba ne kanso yennyini wabanga ayagala kuga nti yeyampawaabira kanso mu mateeka simpandiise ayagala kukyusa ggwanga ly'Abannarwanda live mu constitution likyusibwe likiyitibwa abavandimu ba brethren kyesinga Abaganda mwaba basembeza ba mwogera Luganda mwagala okunoonya ekyo oba ntegera bulungi nti twawukane n'Abannarwanda abali e Rwanda kikujjako omusayi kuba nti gwe gumu bw'ogenda mu America n'ofunayo butuuza kikujjako ga nti ndi Muganda Abayisirayiri abali mu Germany tugambe nti bagwamu kati bonna Bajamani nedda kigambidde nti obwongo bwe buto mugwagwa kaakati wabanga yeyampawaabira n'essanyu lyateekawo wali ku gundi n'alaga nti twamukutte era ndi musanyufu kooti yamugambye mu ebyo byonna byateekeddwa kuddamu kubaako byayogerako ku bigambo bikolagana ku Bannarwanda n'okuba nti atusosoga nti tuli baawano era nabo beetegefu byali ayogera ate bye byali ebyobusosoze onfuna bulungi era nkibategeeza lunye ebintu bino birabanga ebyokusaaga Nabukadoneza yavaamu ekigambo ekigamba nti kigenda okusula Yerusaalemi n'ensi yange tekigenda kwenkanankana kutemya kwa liiso nja kuba maze okuvaawo omanyi kyali ategeeza yamala otunuulira omusikaawe nti yali mulwadde wa mutwe ne Gashumba mu Bannarwanda abali mu ggwanga lino nga gwe mutaddewo okuboogerera ate mwe kennyini mwateekawo mulwadde wa mutwe oyo psycho obwongo bwe bunafu nnyo okwemirira mu kuba mu bantu abasobola okuba mu bantu okwogererwa bw'ogamba Jakana Nadduli nti ndi musosoze oba totegeera era batolina magezi nze akumakuba bannange tube bumu muzimbe omukwano ensi esobole okutambula nene munno gw'obadde wangaala naye nnyo yagambye oli musosoze mukatambike bw'aba agamba nti ndi musosoze nze mpangadde naye era yabadde akutaasa n'okutaasa obutakukwatanga abyeditingamu nze namugambye kati kampite wano muwe olukusa byonna biteekeyo byabadde antaasa bwe kiba kyawukana ku Jakana Nadduli wendi olwaleero n'entegeera nga naye bye editingamu abiteekeyo byage nti bane bino mbadde mbi editingamu lwakutaasa Jakana Nadduli aba munywi wa migwabi mulalu bulalu bw'abanga kye kiyayogedde ekyokubiri ku kyo
saagala yeekwase kintu kirala. Issue ya ssente ze yalya tekyali ku issue ya nkolagana wakati wange naye. Ebintu bigatta. Sinkolagana sente. Era bonna abadde bankubira bali e Bulaya bangambe kimu nti gwe oli mulwadde funa looya ffe gwe tugenda okusasula ate kwoseseme sente zaffe ze tumusindikidde ku lulwo. N'omukyali yamusindika $45,000 ze yalya naye yange nti njagala tuteeko looya nze nakusindikira ggwe. Abajapani basatu badde bamusindikira miliyoni ya buli mwezi kunsasula kusomesa culture sigirabangako. Abantu bangi badde bampa sente nga zita mu ye kenyini tatuusanga dde sinja 10 bikwatagana wate ne kuga nti ndi musosoze. Kati kino kankikubuulire ye bw'abanga agamba nti abadde atoolamu ng'ayamba nze kankimuddize buddiza akimanye kankaka nti Jakana Nadduli buli muntu yenna ali muno yenna mumanye ekiwonvu n'akaga ku lwa kitange ebbanga ly'amaze ng'awangala nammwe. Bonna be yajja nabo kitaawo Ssenkungu be bamu ku bannalwanda abaasooka okukeera okujja muno mu ggwanga Uganda. Oba nfuna bulungi wakankaka Peter. Kyova nti n'omukyala gwe yali amunoonye ewasa munnalwanda. Ekyo si kye mbadde sikimanyi. Yali ampuliddeko nga muga nti wakola ensobi. Kitange yamuwasiza omukyalo gye twalaga mu maka gaabwe. Lwaki ye teyamusosola. Wano mu Buganda eyo si siteeke y'entegera yaffe ntuli basosoze. Kye tugoberera bumu na kuteekawo nteekateeka etugattira awaki. Lwaki twateekateeka ebika 56 nga tutomeregana kubanga twamanya ne tukakasa nti tugabanya obuyinza. Kyova olaba oyogera ekigambo federal system eyo boyogera Buganda. Bw'oyogera ekigambo Buganda you talk about federal system. Etagenda kugasa nze nzekka ffe bwe tusaba federal system ne buzongera jasigala n'ebyayo. Oba ontegera bulungi. Jakana lwayogera ku federal Buganda olabanga akamwenyu kazi. Eryo eggwanga. Owulirira eryo eggwanga ekyo kyekikulu kyaffe bwe twakula. Twagabana dde obuyinza tewakyaliwo kipya. Omuzungu agenda otuuka 1862 wano ng'ebyaffe yabisanga biteeketeeke tubiwangaddemu emyaka 694 biba mitono. Emyaka 68 gye yafugira wano yaleka ayonoonye ekyo. Kale nkweyanziza Jakana ku mboozi eyo kuba mbadde njagala nnyo okuwulira emboozi eno ey'accident, emboozi eno ey'okugamba nti ate bakutte ebintu ebyo kubanga Gashumba yibo tubadde tumu interview nga agamba nti wakunga abantu simanya bafune ebiso simanya bakole ki. Ekyo kyo Gashumba nze kyenkugambidde Abanyarwanda government era nasaba abantu ku musango guno nga kana katembuno okateeka ati tunatuka nzirayo November 16. Njagala n'abanajja nga balina okukwata Gashumba kubanga mulalu. Buchana Justin yatwala Makindi Ssaabagabo mu NRM. Mumanyi bulungi asooli nankulabye. Yali kubukedde TV naga nti mtani wa Nadduli nsaba otegeeze kale aje tumuwe ekitiibwa ategeeze kitabani kyekyo kyagenze kigamba abantu nti kigamba n'abanda batuteme batente zaffe bayonone ebintu byaffe properties zaffe. Nali mmanyi omukyalo yali mu ku bwongo. Gashumba part 2 nabawe ennaku 14 ne mbaga nti nze nziwadde intention to swejja kubeerawo. Kitange yankugenda nti atolekana naabo beesonyiwe. Oba nfuna bulungi nali lwedde okubasiba. Njagala Kashumba nga tuzze November 16 ze bampita okudda mu kkooti okuba okutandika kwakoza musango. Ajje ne evidence mu butambi bwonna bunoonyi nanti ne kanka kagambye alina bye yasalangamu n'abanga abireseeyo yeyambe ku Gashumba kufukani ku kankaka amwe ku bujulizi obwo obulaga nti nagamba nti bateme Abanalwanda ebintu bye babyonoone babatte bayokye ebintu byabwe. Akateeke mu kkooti bwe kamubulanga nsaba kkooti evunaane Gashumba olwakalebule. Abiteekeyo yeyambe kwolifu gundi so obujulizi obwo tebuliiwo okubaawo n'obutabaawo. Etteeka likugambye nti yo nannyini kufulumya kigambo yo nannyini kiweerako bujulizi. He who asserts must prove. Gavumenti yeevunaana nze olw'obusosoze. Oli nakyeyitize nakyewanga agambye nti yeyampa waabira. Gashumba tayawukana kigambo Uganda versus Jakana Nadduli. Tebyawukana? Byawukanira. Council for the Bavandimwe etalina mu association impandiise. Ate kuwaabira tyange eri mu vacho. Ekitaliwo kibeerawo kiti ate nga kyakuwaabidde. N'okeera enkyanga obwo erijja noga nti nze nawaabidde Katonda gw'otalabangako.
oba otegeera bulungi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Jakana nga tumaliriza omuntu yandiyagadde okwongera okumanya mu kiseera kino kiki kye wandiyagadde omuntu oyo atulaba ali eyo atulaba saawa eno atuwuliriza akukwateko okutwalisa ensonga ziri bbiri. Apiiru gye nkubira abantu kubategeeza nti essente ze mwansindikira zonna zanyagibwa okujjako ezo zise ku ssimu yange direct ze mbadde nfuna, era mbeebaza nti ebbanja ly'eddwaliro $5,000,000 ng'oggyeko zisseema essente ze yasigaza ebbanja zo ssente ze musindise ndisasudde. $1,1.5 ey'okufumba ekigere n'ekisambi zivudde ku ssente ze munsindikidde, era n'olwaliro ssente ze nzizeeyo wano nzitwala mu ddwaliro kwongera kunzijanjaba. Nfuna bulungi. Njagala kubasaba ekintu nsigaze ebintu ebi nti olunaku lwa 16 Novemba buli omu gyali jjuli tekoberako muntu mwenna musitukire wamu n'oyo aba asobodde okwambala ekigambo Jakana Nadduli is free gwekubire ka t-shirt ko nga bw'oba osobodde nga Gashumba yajja nga yambadde akabavandimwe we are part of naffe tuli bana Uganda nammwe musobola provokinga mu nkola yeemu ne mujja ne muwera mu ntegera yeemu kubanga t-shirt ezo naffe twazambalako wano ezazisoma gavana yalina buyinza kukwata muteesa. Kale na kino kijjaga nti gavana oba luyinza okugaa nti Gashumba teyalina buyinza kugeza kuwabira Jakana ku nsonga y'abavandimwe nti bamusosoze. Number 2, 16 Novemba nina shorties 2 zeetaaga $200,000 2. Etteeka lya 1978 eryamini nditya it is a repealed law naye kooti yaddembe okulisika. Wano webaga nti yina yimiriddwa ku ssente zonna zoba weyimiriddwa nga za butaliiwo nze mmala kubula abo abaakwemera ne balyoka bazisasula. Kooti yaddembe okuleeta repealed law eri n'egisika nega nti okusinza ku bwe tuzeeyo Novemba nga 16 abantu be twateekawo okwemera tebaali viable ojja kuwoza ova mu kkomera ate ne banzizaayo. Kaakati okwewala ebyo nja kubasaba nti temukoowa essente ezo omusango tuguwangulwa zidda. Enteekateeka yange egamba etya kwe kubagamba nti nsaba kunsondera ku nsimbi ezo nsobole okuba nti nfuna butya bwe nsasula before Novemba nga 16 bwe ziriba tumaze okuwangula bwe zirikomawo tulizinoonyeza tukigenda zikolamu ki omutulanga gwange kubanga kitange mubayavuwaza yakyasinza okusooka. Number 2, appeal number 2 kwe kusaba kooti okubaamu okufumintiriza n'okutundira omusango gwange nga bwe guteekeddwa okutambula. Obwenkamunkamu bubeewo, vidiyo ezo ezoogerwa nti nayogera nti ndi musosoze bazabe okuva ku ntandikwa mpaka gye zisemba kubanga katundu akaana mwemu kakulaga nti omuntu yenna omusango gumukka mu vvi nga gukakasiddwa nti gwa busosoze bw'amawanga kye tuyita sectarian asibwa emyaka emeka 5 oba n'okutanga kw'ensimbi eyo nga kooti bweba ekisazeewo. Naye amakulu mu kyo ate akatundu akaana mwemu section 1 ekugamba nti bwe tunaazulanga ebigambo ebyo nga tebyali provocative wabula nga bizimba okuleeta ku obumu eneebanga defense eri omusango ogwo. Njagala bateeketeeke nga Gashumba naye bw'ateekateeka ne Buchana Justin bateeketeeke ku bigambo ebyo naleeta ebireeta okusosola kw'abamawanga n'okubatematema bagate ku bujulizi bwa kooti esobole okufuna mu nsonga eyo ng'envunaana. Nange nja kukkiriza okuba mu bunnya bw'empologoma. Naye ekitali ekyo njagala bwenkanya era n'okusaba kwange kwa Katonda kugamba kutya nti omusango guba kusoboka gugobebwa kubanga temuli mu makulu. Wano abanoonya obumu ate tosibanze ku lwekyo wano oba onoonyeza ntalo ng'emazima. Kale kyakunsondera nsimbi. Lwaki tobawa ennamba yo? Ziri ennamba 2 nja kukusaba ozibateereko. Esooka ya MTN ya 0782 899035
eddako ye namba ya Airtel eya 0752743353 zinamba ezo ezisobola okuyitako essente nemba nga nkuŋŋanya essente ez'abashurities bali oba babbeiri abanneeyimirira okwewazisa etteeka liri abangi tebakyalitegeera balooya bannange naye nze azze akuguka amateeka nga ngayita munda mu kimpowooze gavumenti nzitegedde nnyo omulamuzi tabula kye yeekwasa mu kusembayo kwawo nga banziza mu kkomera yagamba nti mbe baleese mubeeyimiriddwa tugenza situla mu mpapula ezimu nga teziwa bujuzi era nga teziwera kubaleese mu kweyimirirwa naye ng'empapula zavudde ku kitundu kyekimu nga zijjudde naye nga tobuuze mulamuzi nti okakasizza otya nti teziwera ate zivudde ku kitundu nga n'abazaalibwa be bamu nga ne looya y'omu kale ebyo tebulwamu keyinza kwekwasa okwewazisa ebyo tusasule ssente ezo mu kkooti nja kubasaba nti yenna abasobodde sindika ne balu 10, 20, 15 nsobole okuba nti neeyimirirwa tusobole okutunulira eggwanga lyaffe ate tusigale nga tusomesa Katonda abankuumire.